Tunaakakasa tutya nti tulina obulumi ku ddiini nga tetwagadde gisoma? Wakitiibwa tabaraka wa taala kyekyo kye yagamba ti innama yakhsha allaha min ibadihi, mazima abanaasinga okutya Allah, abo abasinza okumutya mu baddu be, al ulama, bebamanyi. Buno obusiraamu okuva lwe bwatandika ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama waali nga bumutumwako okutuuka Allah lwagenda okuzingako ensi eno, bugenda kutambulira ku nsonga 3. Songa esooka kuyo al ilmu, okola ki? Okumanya byonna biriko obujulizi, naye siyo topic. Al ilmu, okola ki? Okumanya. Ensonga ey'okubiri obusiraamu kwe bugenda okutambulira, bugenda kutambulira ku kye bayita ssente. Ey'okusatu jihadun fi sabilillah. Byonna biriko obujulizi z'ensonga 3 obusiraamu kwe bugenda okutambulira, ate era nga kwe bwatambulira okuva ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ila qiyami saa, okutuukira ddala ku lunaku olwaki? Olw'enkomerero. Kwebyo ebisatu olinako ki ky'otukoledde? Kwebyo ebisatu olinako ki? Tukakase nti dalasa nze nja kuzifandinganga buli wonna we munakola ki? We munagamba nti we twagala okugenda ngenda kuzifandinganga, kitegeeza nti otaddemu ki? Oba si ekyo tukkirize otugambe nti nze nja kubeera mu bamanyi, nja kubeera mu basomesa. Obusiraamu wonna we munaŋŋamba nti dalasa weeri ngenda kugenda nsomesa abasiraamu. Bwe kigaana tukusindike mu jihadi. Saawe no baganda baffe Palestine bafa tukusindikeyo. Ku byonna weepimepimemu nga bwe neepimapimamu, kiriwa kyensobolako, kiriwa ky'osobolako. Bwe bimala okubula omalirize, bwe obanga kweza ensonga 3 toyinaako n'emu, weebuuze nti obusiraamu nze mbugasizza ki? Era weewe ansa nti tewali. Bwe kiba nti ebyo ebisatu tekuli n'ekimu, weewe ansa mu bwangu nti tewali.